Ochalaba okwanjula n'embaga. Kale bakodomi baffe sasa kubala bakokko banyabo kulikama kubo eradde basebo eradde nnyo bakodomi baffe eradde banyabo mwebale kujja ffe baani abatalizze wa muzzukulu wa mukalo kakati taata waliwo agenda okufuna omukisa yafune babiri afune bameka anti bazze mukaaga ate abawala nsindise musanvu era muba mulimu alina obusobozi obw'enkizo kale mukkirize kubanga Qur'an yatugamba oba olina obusobozi obw'enkizo nekuba nayitawo akugeredde kale buli alina ekisiba nsibe mutabani wange anywere mwababiri musibe omu nayakkirize timungu amugeredde agibuusa ya rabbi agibuusa ya rabbi kino mungu kyakugeredde ekirala naye nga waliwo abatafunye wadde ababiri bebesibye gwewaleedi genda eri situka genda muoli bano babeere ku babiri jala jalaalo jana eyo gimaze hangi nkungwage ate nawaja engeri gyabyagala mama bwobeerako Allah nga kuwa ensonga okubirira naye n'obuzibu bwafunye afunyemu kafitizi baba landi kuloza kale abanga bwana mu mawinga ziri mu kitabo kya Mikka esebo zigamba nti musituke mugende kubanga wano si kiwumulo kyammwe oba waliwo yettayetti abawo akalulu akateekeke bw'oba okalina kubanga ekyamazima omukulu atukoledde obulungi twazze wano ekyamazima tulina ensonga ffe yaffe ku bwaffe n'atateekerawo mukingo n'atugamba muyingire n'atutwala ewa jjajjaffe Mugema Entebbe ewamugula entebe ntuzitulamu bantu muzze mulina oluthasite kulo n'atuwa obumpwanki mwongere engalo mukulu nga bw'oyogedde ekyamazima okuwummula si kutuuka otyo gwe jangu obweddola wakati wa Uganda ne Kenya naye nga nsuubula mu kibuga ekyokubiri e Kenya bakiyita Mombasa. Mombasa wano Mombasa bw'oba obuzayo kilometers nga 5 okutuuka mu city center waliwo billboard nenye nnyo egamba etya eri mu Luswahili egamba etya kuingia rahisi kutoka ni ngumu sana. Haleluya mukulu lindako kati nawe kyoga nti tewazze wano kuingia yetu ilikuwa lakini kutoka
etakuwa matanga kola omukuloze mubatiza kakana nange newunyize ndesezza omwana wattu ono byakana kabandi kebabonyabonya mukulu kyogamba mu bakonjo teri bakulu kyoga nti buli kalolo kaba kakulu kitange ffe twawandiika 3 ebbaluwa era mwe temuwulira kuba ngalo lindako twalampona tonkuba minya yatugamba tugenda kusanga mu mbuga y'olamula tukusanze olamula eyo yenkola yange nga tuli ne munywanyi ono natugamba ogenda tugirira ekisa naye awo yabalimbamu kitange yaŋŋamba oli wa kisa nze kikusinga n'ejjanzi bitya anti ejjanzi buli alikwatako ligenda okutuuka nga teririna kitange ate yaŋŋamba njogeranga bitono ali mu madirisa atulaba leka naawe agakatonda obwedda gwoyogera kali madirisa gweragira kikole nga atagenderedde okubewa erinnya lye nze omusajja omuganda atayongerwako ompita gere ompita wawu kanna era mwe temuwulira ekyo bwekuba mwegutyo bakuwa engalo ddeyo weetuli taata nzireyo n'owattu ono kale senga ye tuli senga webale kuba maapu otyo banyinaze mwanyinaze gwakuta akazindalo kantere wana wali ekitambaala kya gundi ono bamuyitaani ono wekamocha kisa kasa DP people power kasa kumwe mwenna bwe kubanga kuliko omuntu ayina ensonga enkulu ey'amazima wallahi ng'obwedda yambonyaabonya nga ye yalagirira abantu bano okuli omusajja ayogera nga sawundi solo enkadde mukulu namira siddi wallahi akwata omuzindaalo ogwo anammendegera bw'obanga osobola okumaliriza ensonga yaabwe n'ogitandika n'ogimaliriza abo abatuddeawo nga tojulidde mulala gwoba obaka omuzindaalo bwekuba tekuli mwenna muddeeyo sitegedde takbir mala okwogera ne mwanyirezi watandika ddi okundyamu olukwe nateete gwe mmanyi mwennyini gw'okuta omuzindaalo oba ogenda kunna abantu abo bamanyi taata nkola mulago muward 6 mbadde ngamba nti muggwanika department of drip heartbeat ya senga terinawo give me chance gwejanguwako nkola oba tugamba okusala omuntu okusinziira ku nkula yaago senga tekako mwazaala muwala mwewonya byonna senga mwetereze tiriira nabakolera kisenga abaana nyo omuweka ngaotuwana wokusatu okera mazima ngali mu penetensiya abantu abo wabamanyi otya wangi abantu abo nabamanya bwenti otya baba ikonomi yagenda nejjanga enkonome abange muyiweewo engalo oyogedde ku enkonome baba nesinga eyabulijjo yakalubamu awo olaba nange yankwatakwata mu ssebe enkonome baba nasalawo nenoonya obusente nengenda keyo China
awo siddako bawonyaawo wano gye ogenze mu bakwenkwankwankwa yeba omala ondeetera essaawa erirumamyo kyekibaabo basse fumita emboozi mpitire taata bwe natuuka eyo nkubuulira ki essente tezanzigwako omwana ow'enjovu sente ziggwako zitete tomanyi nti omubala gwafe kugamba tungulako ebbiri ku lwayi mukulu zamukendeera tewali naza ku lwayi taati baaba ez'okulwayirira zikendedde ddala nfudde kogwe mba ndi awo ndaajana n'ennyonyi endese nendaba omwana alina ekisa omulenzi bwe saamanya maama wa muzaala tuuma omwana erinnya nga lisalwako nti gwani nze Christopher eryokubiri Corey eryokusatu Tofa eryokusatu Kasi baaba omwana omulenzi oyo ng'alina ekisa yakwata mu nsawo ye n'ajjayo dola ze yalina Oh my God. jjajja taata n'ansasulira abangeulira Christopher akusalisulira tiketi y'ennyonyi ansasulira tijjannyonyi nfudde oyo eyo Chris Kibuye bakulu munzi okusanca temunziika naye nfuddemu katono genda mu maaso baaba twalinya ennyonyi twalinya naye mu nnyonyi emu emu mbalabaawo baaba ne tujja naye nga twogera waggulu eyo akugulira gonja simanyi nayo batundayo gonja ngenda mawojolo kubanga nayo gyali genda mu maaso baaba mukunyumya okungi namubuuza ekisa ekyo kye yakijja otya ne mugamba mbadde nsaba ojjeko ewaffe nali sinnakimugamba eyasooka okuŋŋamba nti naawe obeera wanga njagala okugjako ewammwe lindako abange wulira emboozi mwana gwe tetusobola kukkiriza sookera ddala okugaana okuzaala omwana omulenzi wano abange engalo omulenzi anyumidde buganda ataya n'amala kitange nno ng'okyali ku omwana omulenzi alina kasimayira kalina n'akaziko ate taata oyo semakula gwe yayimba atya saizi yange haiti yange linda nabadde mbagamba nti bw'ojja mu b'enjovu omwana omulenzi atalina haiti emala tabeera wanjovu naye k'osinzeeko senga mu haiti omaze okuwangula ne byosaba byonna mungu abikuwadde kakatse tuba tukola mwanyinaze mutwalo mutuuze walinga bebi ew'emyezi 3 Nkaseera kano tugenda mu bulango naye nga bwe tukomawo tugenda kubanga tweyongerayo n'omukolo guno ogwa Florence ne Christopher. Jjukira nti bannaffe abanjovu bakyateekamu essente Sharita's by the World weri ne Sharita's School of Beauty. Bwe tukomawo ate tugenda kweyongerayo totemya. Jjukira nti omukolo guno obeera ogusubiddwa so ogenda ku YouTube ku Sharita's Show oba n'olaba ku Monday ssaawa 3 mpaka 5 Delta TV tukole okyalaba okwanjula n'embaga.